kati mbuono amuwadde akasente namana yekube ekifaananyi mbw amukoze moham dani gwe atagenzeyo omuleka apokire ku kitanda nga talina yadde olwabiri kati kyembuuza mbwolaba akoze kibi kyennyo olwawo tetumanyi nti mulwadde gyali ku kitanda mbukatalo wekuba n'ebifaananyi tuba tukolaki mbw omulwadde mwenyini yeyagamba nti nkoye saagala ebifaananyi omulwadde mwenyini yali agitunula mu kamera ng'era alaga weewo kyekyo kyennyini kyalina okola tewali buzibu awo kate ffe tufuna ebibonerezo bibiri ffe bakabagula tufiiriddwa amajja tufiiriddwa n'enzymes kubajjukira ofiirwa enzymes nezikola ki n'ozongera mu muntu omulala okitegera enzyclonic acid omuluuzinga mu mubiri gwo nakyebanga batugamba nti okuletika buli kalawundi oba odduse kilometers 7 tudde mmeka twategeraganye naye netuwandika nti agenda kumpa mmeka mulye mmeka gundi baamu liri ssanyu lyange ekikulu mumugende munoonyayo okusanyusa abalala nze ngenda naye kwesanyusa wemmalidde twatandikidde ku muggulu akitomala. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM Tours and Travel ebaletedde Canada Niagara Falls New Year Fest 2023 Nyumiro 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada. Ngwaliriza nnyo ku show Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan DETACHA tubadde wano nga tunyumya nali ninawe enkola eyo kati n'ebiseera byadda lokuba kati ng'okola mirimu ki kati bwe nali nga nsoma nga bwe mpumula nga sibira waka nga ngenda nenkola ekipoota mu high school nga ngenda nenkola ekipoota eyo anze saakolako mirimu gy'amaanyi simanyi buwoomi bwagyo kiwooma baaba sikolanko mirimu gy'amaanyi nze sikola mirimu gy'amaanyi ga mbalaasi nasaba Katonda nti taata onteekanga wala emirimu gy'amaanyi g'embalaasi kuba sigalina nze nkola mirimu gya kuweeweetambwa kabina kuba tekalina kati kitegeeza nti emirimu emyangu ennyo kuba wakuba omulimu gw'okweweeta embwa kabina kuba kuzannya n'akwagala kuba ekalina kaliwa era jasi kugira kibatu kimu ng'omaze kuba terina kabina nsoba bakwadde omulimu wangu nnyo so kati nali nkola ekipoota kati nga bwe nkola ekipoota wonga bino bimanyi naawe kati waliwo akawala awo kenali ndeddereza kati kyali omu naŋŋamba naye nga wenyini bwe tukola ekipoota we waba waako ate nga kededdereza kati gaali naŋŋamba omugula tukola naye nga naye Geoffrey weyagadde akati ofuna ebiri olinga malaaya ofuna essanyu n'essente olinga malaaya ate malaaya naye anyumirwa olumu n'amala n'okumala naye ng'afunye n'ebiri obeena so kitegeeza afuna essanyu n'akajja kate ffe tufuna ebibonerezo bibiri ffe bakabagula tufiiriddwa amajja tufiiriddwa n'enzymes kubajjukira ofiirwa enzymes nezikola ki n'ozongera mu muntu omulala okitegera enzyclonic acid omuluuzinga mu mubiri gwo nakyebanga batugamba nti okuletika buli kalawundi oba odduse kilometers 7 ekitegeeza mbasete agenda kukola dduyiro lwakuba nti eno dduyiro ate dduyiro bwesukka enywa bunywi kati kilometers 7 katugeza odduse bulawundi 3 kilometers 21 maama oli kipurotiiki nasigaza kabanyankole kamwe kamumbwe kati nkyogera munyankole nti kamwe ate eggwanga linige gyetuludde nnyo n'emikwano gyaffe abanyankole tugenda tuluyiga naye kati akamungu akakuba mwana waani because eri omwana gwojomusanga yansasudde mmeka twategeraganye naye netuwandika nti agenda kumpa mmeka mulye mmeka gundi baamu liri ssanyu lyange ekikulu mumugende munoonyayo okusanyusa abalala
nze ngenda na kwesanyusa we malide twatandikidde ku mugura kitomala nze nakusooseeyo mbale ngawe ngamba nti ntandise nawe bo ntandise tumalire kumu mutandikidde kumu mumalire kumu lwaki gwe yaganze malenga gwe tonnaba nakusooseeyo nti wanteese maaso anti era n'emisinde mu mutandika okudduka kati nga wegede ku kiplotiki nti bwe batandikira kumu okudduka naye balondako omwasinze kwanga oluusi nze mba mumusinze kitegeeza nze bye kyange speed maze manke yange oba muwangudde I'm done with my monkey oba muwangudde buli omu agobe gije buli omu ateebe gije tuve mu kwewalana bwe ate nze saamaze ate nze saateebye buli omu alwanise kikyeso nze mba nwala nawe lwana sijja kukola esatu nga walukuku yeetakula awunyiza ku ngalo asiibwa oba olukuku akola emirimu mingi akola emirimu miyitirivu kola emirimu mingi tuliko Mbozi Muyigi nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwandi ne DETACHA so tuze tuwayemuko ku Mbozi DETACHA yakiriza every Friday tujja kuba ngalo tuwayemuko ku Mbozi okutunula ebimu ku ebyo of course bigezezako okutambula mu wiiki gye tuba tumalako era nga batuli mu wiiki eno of course binza kuba nno si bingi nnyo ne waliwo ebyowawazza amatu naye ng'era si bye bingi ebiri awo bye tugenda okuyisaamuko naye nga bya nsonga oba oli awo bye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero DETACHA Spice Diana yavaayo n'agenda okulambula ku Evening Nagu namulabako namwayo ku isenda ate nga sigwe omulundi ogusoose naye nga buli lwagenda yeekubya ebifaananyi ne bawayamuko ku Mbozi olumu bu video ne buluma kakati wadde tuli awo omukyala Shanita namuyimbwa Bad Black n'avaayo n'amulumba ku mikutu gye gya social media n'amugamba nti gwe nnyabo Spice Diana okuyamba bw'oba n'omutima omulungi ng'ogamba nti ogenze kuyamba lwaki ate weekubya ebifaananyi mukazi n'omuteeka mu kamera ku kitanda bikisitole nagamba nti ebyo tekuba kuyamba kuba kweraga nejjukira tuli mu celebrity life kati simanyaawo byawukana bitya bigatta bitya oyo ye yagendayo kaataakuba bifaananyi kati agenzeyo neyekubya ekifaananyi aba akoze kyamannyo okusinga gwe atagenzeyo n'otekubya kifaananyi kati mbwono amuwadde akasente n'ama neyekubya ekifaananyi mbw amukoze mohamu dani gwe atagenzeyo omuleka apokire ku kitanda nga talina yadde olwabiri kati kyembuuza mbwolaba akoze kibi kyennyo olwawo tetumanyi nti mulwadde gyali ku kitanda mbukatalo wekuba n'ebifaananyi tuba tukolaki omulwadde mwenyini yeyagamba nti nkoye saagala ebifaananyi omulwadde mwenyini yali agitunula mu kamera ng'era alaga weewo kyekyo kyennyini kyalina okola tewali buzibu awo yamukuba kyabwerere nti ali bwerere kifaananyi kyali kyekyo nga tulaba omulwadde naffe bennyini abataagendayo twagala okulaba ku mulwadde era nze namulabirako awo ninga nakubulwa akasente kano singana ngendayo nemulabako naye nekubyako n'ekifaananyi tewali kibi awo se saalaba kibi ate saakiraba mu buzibu nze era waba agenzeyo n'amwaka olaba Katonda yakoleranga byakolera abaana ba Isirayiri n'abalangira emyaka gyonna nze nabayamba bajja mu ddungu nze Katonda ngenda babonereza nze Katonda wabajjajja mmwe yabajja mu ddungu ekitegeeza nti ebintu byokweraga n'okulangira bikivya ddala wa Katonda ddala fe abamukkiririzaamu kujjako mmwe abakafiiri sebo siri mukafiri ndi musajja mukatuliki sebo manyi ndi mukikomera wali era tugenda na mugongo ku encha kulomukaaga nze ndi ku timu mukajanga faale tusanyuka busanyusi tujaguza mukajanga tuga nti yabalyoka nze ndi wa mukajanga nze ngamba yabalyoka obaye kati fa abantu ba Katonda tugamba nti okwewaana tukujja Katonda oyo Katonda yewaana nze natonda eggulu n'ensi tukimanyi yagitwa naye yewaana olwewaana nyiriri ziringa 170 mu nnyanga Katonda ayogera ku kwewaana okutonda eggulu n'ensi ne bwe yatuuka mu ndagaano empya mbaletedde omwana wange Yesu nze Katonda yatonda eggulu n'ensi atujjukiza evidye kyolanga nze okwewaana sikwina muzibu kasooka ng'okoze ekirungi eri abantu abamu nakolera ekintu genda kuyamba wano nakolera kino nakukolera kino kakati oli n'agamba kati oba wabinkolera ate lwaki weesoma lwaki onangira bakuta kulangira waba yali tayagala kuyambibwa teyandibadde mu situation eyambibwa bw'oba gwongola bakikulumya nnyo nti omuntu okukuyamba ate neyewaana lwaki weteeka mu situation eyagala okuyambibwa gwe weefula enantayambwa tibayambira oba tibuhabula ndera kibabutawabulwa tibayambira nti gwe toyambibwa olaba owaffe tunajja tukuyambe so gwe ayagala okuyambibwa kitegeeza nti wali mu situation eyambibwa oba akulangidde oba yeekubisa bifaananyi oba akutimbye ku Facebook nawe muyambe omutimbe mwenkanye evvumbe
waliwo Bobi Wine lwe yagenda Evan Lagu era ebifaananyi yabiteeka oluvannyuma naye nga yali yagenze endo zonna kubanga 2 bwe mba sirabidde naye nakimanyako nenkubira Evelyn ne mugamba Eva Bobi ajjaawo naye kiri kitya n'agamba nti omusajja yagambye tayagala kamera ayagala kujja bibye abeeko ne kyampa na biki byonna byonna n'okunsaasirako obulwadde naye tayagala kamera okujjako nga tujja kwogera luvannyuma bye tunaba njogere bye tunatukoze eki nga bwe yaze byeyangambye na biki byonna lwaki Spice takola bw'atyo anti oli yagamba nti tayagala kamera oyo neba nsonga ye nze njagala kamera era neba nsonga yange ayambye ne kamera n'ayambye awatali kamera n'atayambidde ddala weeyingola baani asinga ayambye mu nzikiza ng'akuwadde emitwalo 10 ayambye ne kamera ng'akuwadde akakadde kamu atajjidde ddala ng'asindika businisi binnyo bimugaze mbu lwaki bakuba kamera gwe weeyinga olondeko omu lwaki nze ngenda n'asinisa obusinisi ebinnyombu lwaki yeekubya nga talinnyanga nayo nga n'abamu Evelyn okubeera omulwadde baabirabidde awo ku Spice Dana ng'atimbye nga baabirabidde nawo nga tebamanyi tebaagana kumanya nga babimanyi naye nga beefuula batategedde kati awo mbu beefuula bategedde nnyo kuba oli yeekubya ebifaananyi bombo furious era birthday yabadde yajja ku Lwokuna naye abantu bangi bagenzeeyo walagu era ne beekuba ebifaananyi twabirabye so kati awo tewali nze oba yeekuba ebifaananyi kujjako ng'okubya ebifaananyi kiweebuula ekifaananyi kiweebuula nti okubya aliwere okubya omulwadde akunamye lwaki okuba omulwadde akunamye naye omuntu waba takunamye okubya omulwadde ekifaananyi ng'omulwadde akunamye ng'obutafa lumulinga peya y'amanda nti oba oluusi abadde yeekyusa awo kiba kibi naye okuba omulwadde ng'ali mu pozi yeebiseko bulungi asuuka ali ku kitanda kye ekyabalwadde ekyo kyekyo kye twagala nze nange nali inspired era ngenda kunoonya akasente konna ngende nange ndabeera gu era nteekeyo nti Jamia Khan visit fi Mrs. Strin Legu akitegeera Mrs. Strin sister wa mwannyina nze Bridgin oli Strin guli Bridgin meyenja kakati ngenda Mr. Wagwan so Sister Legu nange nsorogera ne mulabako nenga Legon Big Tune nzamulina kanate mba nkoze bubi gwasinisa ebinya atagenze eyo jejembe eyo so we not big up na kanka we not big na friend tujja kweguya abantu bali bagoya zena gamba ndi fe we have not time few years kuba bagoya we now yes not time fe the bagoya people them the hypocrite and powers awo ate omuntu asinga obubi ye muntu asaasiza omumwa ng'olabye bambi tukusaasideko oyo yeetaaga kutugwa natulenza okusaasira n'omumwa n'agamba nti naye kankusabire Mukama akuwonye asabira ani nze sirina mumwa gwoyo mbu yasala nnyo okusinga nze mbwoyo obulwadde bumuluma nnyo okusinga nze ayagala okusabira mbu yasabye nnyo okusinga nze omanye ebbanga lyenkaba ekiro kyonna nga bunuma nenga Katonda wange mbu ye yagenda osaba nnyo kubanga ye bumuluma nnyo okusinga nze asindika erinnya omuntu asaasiza omumwa waakalya tosaasizanga era nze era bambi abo basunzi buli olaba bambi niye omuntu ajja obuzi action pact papa ekigere kikuluma muzeemu odekalagebiri muzeemu amasira kankunyige nobolomala nyigalagagavude noyaga bambi natambula nagenda tamanyi na kikuluma exactly oyo yakafa olumbe mbadde ngena namulangirako okugamba ogunene nti bakamusiyaga naye kiba kinene nnyo n'amateeka ga Uganda naye kibagamba ekimenya amateeka onsasira busasisi namumwa gonnomulako eggambo nti bakakusiyaga kakati DETACHA webukedde olunaku olwaleero musajja wo Gold Radio Official basajja mivule esaga z'abakazi tezimuggwangamu twasukka ne tulabawo akawala smart wire alina akawala awo kali akawala kali akakabi kali akamusulira ebintu ebweru ne kamukubira endulumbu trespasser wunaze omanyi obeera keka obaka era nendozo yabadde mulala sijja kulima kwero ya pikini ebyo sera bigana mwe kwa nabyo yinkwasa amaddu nga yakalidde singa nza akalya kyebona setegera nyo pikini oli abadde swago ne pikini we ntunulako butunyisala tunya nyo pikini mwanyizo ko pikini wa muganda wange tena ansangayo nga nange ndi musobera njaga muletika sonzo luwenda pikini mba mukwegomba amaddu ganninga ga Kabaka Sulemani
yalina abakazi 1300 nga takola withdraw talina condom talina kinenga ali mu 1300 oba yazala abana bameka mwewunya kuba tewali postino tewali ki yali tandayiga withdraw talina bukyandama so kati nze saa zino so saake etegereza nenga nabiwulira nga yeyongeddeko seguku naddako tujja mulabira ndi kisubi ndako tumulabe bayita ababiri omusajja muletire omusajja mukutise yali mwana ku street omumwalya nekati omukazi yamusibiza wetanga adungu kino nkikubbirako buli musajja gwanga alina omugongo gwamwewetamu nga adungu ogimanyi njimanyi adungu kivuga kyabakyoli kiba kyeweta kiti oyo manya nti talina muggo wooweta amaanyi ge gali mu mugongo alya ku mugongo gwe buli musajja gwolanga omugongo gwamweweta nga adungu alya ku mugongo gwe kati gwe bamenye obalabe naye gulnede ebintu bino ebyabakyala binamutuusawa because tulaba nti kakati yasuze simanyi basuze namukomera because police yazze okusinza ku information ne bamukwata bamutuuziza wansi aswadde ndaba ng'okuswala eringa grenade ekitegeera taswala kati katonda manyini yasanga adamu nga yakamala okufugira mberengera kati okufumita okugira okulya ekibala oba kyali kibala kiba yali nnuno manyi waliwo kibala kyawete nnuno tufumita mufumisa njala ne tulya so oba yali mu kibala kyakufumita mu njala naye nga nze sirabaawo kiswaziza nnyo maybe nti baga nti yabadde atetegedde ekyandimuswazizza naye tetwakitegedde mbeera ki yabaddewo yalwanye yakoze ebyo ebiswaza naye bwe kibanga ekiswaza saa zino mukwe kubanga yaletise atakikolangako amukuba ejjinja kuba yabagamba atakikolangako nkuba ejjinja gwomanyi basajja bameka jjo nga bayimbi baserebu jo babadde mu buwala naye nga bo tebabakudde era buli alabako agamba nange naluwonye ono yakoze ati ono nga yayise omanyi ffe abasajja buli lwe bakwata ayenze tumuvuma nnyo kuba baatulabisa ffe twabaddeyo nga tebaatukutte naddala okukwata mu ngeri ey'etiyuuko mbuwalidde mukamulirwano oli awo ku lusebenju tugamba lwakitewamukubidde bukubizi ne mudde mu kalooje ekkonge okitegeera so oba otulabisa bulabisa kyekituyombya naye nga oswadde okimanyi DETACHA ne bana abakazi mwana batuletera kugwa mu ntatae tuyinza okubeera omukazi n'omugamba tugende eno nagamba nti okitegeera anti gwe musajja newekanga ng'omusazeko gy'omusaliddeko ebintu ebitabuka never put your gun down omusajja omukyala buli ate lwakuwa amagezi naddala ku bintu by'okweretika kitegeeza nti otadde mundu yo wansi era anytime omulaba akolaki akusalako buli pikini lwakugamba tata janguuka ewange omusajja agenze kitegeeza nti otadde mundu yo wansi we bakusanga oli kimanya omukyala sikagamba nedda togenda ate manyi nobakyusa timing logi gyamanya nnyo nenga leero kamusurprising mutwale mundala ayinza okuba alina diiru oba waliwo ekisajja ekitulondoola nemugamba nti wali awo bulijjo n'atuukawo negamba bodo mulagirira awo nvuddewo nga waliwo mmanja amanangezaako obuzazi ayinza okuba waliwo ekisajja ekitulondoola oba naye yamanyirawo ayinza okuba kitegedde kabanjaga ne mukyusa teminkantu kafo kalala yadawataboota nina mukwano gwange yanyumiza akabuzi kange akonyumize yalana kiddemu kye nga ngera bagenda mu loogi naye mbu nga kiddemu mbu nga kirina kikatonga nga julaati kati mbu ogwasooka abaloogi ne bakigumira ne bakomawo ogwokubiri mu kifo kyekimu era ne bakigumira kati mu gwokusatu bwe bakomawo ne babongeza ssente nagamba naye kati loogi zeeyongedde ebbeeyi bayongeddemu omutwalo kati era omutwalo ne bakola ki ne bakugumya nti ate temufaayo ne basigala nga basasula omutwalo ne basasula n'omulundi ogwaddako kati omulundi ogwasimanuza gwalinga gwa mukago oba gwakutaano maneja n'atabuka n'agamba abo bwe badda wano mu bagambe tebadda kati bajja bakulubeeta kati receptionist yakabagamba nti maneja yagambye banange temudda kiyitiridde omufaso gabagwanikira weekends biri yali yakikyusa amanyi baita too much of anything kati bakibeera too much kinakira bantambudde nga n'ekiveera kyabwe tuuka ne bakyalako omukazi nama nagenda nakyo mu baaga ebiveera kiri potable gira oba bandize nga wansi ku kikapeti oba mu shower rooms oba biki agira bintu muyiyayiya amagezi anti nekikapeti era nakyo kitoba muyiyayiya amagezi nga batabakulu kategoloza nti Adamu ate alina masuuka saawa ezo Eva yamwebasa kuki osanga Eva yali Muganda
ng'omusota gwa ng'omusota gwa kachimu kajukira bamusulako kisuule musota gwe gwa testinga gwakozesa lulimi jukira omusota gulina olulimi lwagolwa lwogera ebigambo anti omusota gwamukemesa lulimi otegera bansagala abantu banfune bubi omusota gwayogera nga gukozesa olulimi negumuga nti nekibala kiwooma soko kinuneko iva bwe yawulira omusota gukozesa olulimi negumuga ate bona agende wa Adamu yata alina ekintu ekiracha alina ekintu ekiracha jokosa tekyo kiwooma nnyo n'okusinga egundi yange so kati naaga nti kolaki kwegenda ebiri kati yamwebasa kuki era kabasanja sanja bikola naliko olumu wansi w'omuti gwa ffene naye omuti gwa ffene gukunkumuka ebikole bino ebyange omufaliso nali ku mufaliso gwe nnyini saajula ndikira nze zinyamba z'ennyo jaketi nazitandikira mu kyalo eyo nga jaketi zinyamba nnyo mu biseera ebyakasigizi ng'ebyo nga njalawo olujaketi ne bwe luguba nsigala nduzingazinga nendweka ku kibegabega tomanya kuba ofunyeemu kati ne nali wansi w'omuti gwa ffene nga gwayika ebikole ebyo byakala n'engolozi oli ku mufaliso nga mpulira tubawunsinga n'okubawunsinga tuti ng'abali ku yinki 6 oba gino simanyi gye bayita gyani egiri mu sepuringi ozanya gwe nensi negugwa bulungi nnyo firimu ebeggwa naye gurunedi yanyumiddwa firimu y'ekintu kyekyamu ekintu kyakifunyeemu naye maybe obuntuntu obwo bujja bumulabisa okukwata genda mu maka g'omukazi biki musajja never put down your gun omukazi n'avaayo mukama yalagamba nti bw'onajja ewange nja kusiba trespass yali girlfriend wo ex wo tokkiriza kusuula mundu yokutuka ku ssere tokkiriza kusuula mundu sigala nga gwe liida mu nsonga eno omusajja ajjukira gwakwana gwawa amagezi gwaleeta proposal gwakola kisigala nga gwe afuga ekintu ekyo so omusajja yenna onokusigala nga yuyo nteekamu amateeka gwe omusajja ati katonda yakituwa ne bwoba osula mu nyumba ya mukazi olina okumuwa amateeka nina omuwa amateeka kitiibwa kyange kiva eri katonda kitiibwa kyange wokisuulira olabika kati omuntu omweruta amateeka mu nju ye enyumba ye yagyepangisiza yagulyamu ebintu bye obusajja si bubwe bwempeerako amateeka bulina okubeera mu environment ennungi ennyumba oba yiyo nina oteeka amateeka agange agakola ki aganfevalinga kuba obusajja si bubwo nze musajja ekitiibwa kyaveeri katonda nze si kyepaatikako ekintu kyokka kyotasobola kuba ekiveeri katonda nsobola okuba omugagga nga nkoze maanyi ga nsi nsobola okuba omuki nsobola okuba minisita kuba babumpa nsobola okuba wa diguri naye ekitiibwa ekyava ewa katonda nakiteekako obuteeso pap nga nakazaalibwa kuba musajja nono namuteekako ekitiibwa ekyepap kuba mukazi n'atuwa emirimu egyaffe no namuwa emirimu egyekati nze gyange gyegyo egimu ku gyo kuwa biragiro nakubeera kabambo nze kanegewo ekifo ekyo kitegeeza nze alina okite wadde si kikyo wadde si kyange nze abakaba nze akibamba omusajja kyegyamba kyava eri katonda sayagala okinzijjako abunsaleko eri omukazi anza okugamba omusajja nankubira ewange omusajja najja nankubira ewange okuba kyo newe omukubidde wuwo kiba kibi okuba kyo kikola kya bufala kya babagowaya naye bwe biba nti omusajja sibenye najja nampeera amateeka ewange mateeka ge gambeesawo ng'omusajja lwaki tongamba nti omusajja najja nankubya enduulu ewange lwaki enduulu nzikukubya tonyeze nga zo tozoogerako andiga nti omusajja nandajanyisa ewange nankabiza ewange akayiri gombe awo ngawo tokubawo nnyo lwaki okuba kukuwa amateeka ewo nga nkubunyizaawo emiwabo we make love till we wake up the neighbor ogana nozukusa ne baneighbor ngawo tokubawo nnyo gamba nti nokinkolera ewange lagina nempangisa yo akayumba era biseera byadda myaka ndooza nga 12 emabega eyo naye akayumba ako egundi yali teyatuuka ekisenge kyali temwali mu siiringi nyumba yali yatuuka ninga temwali mu siiringi kati nga nomanyi nyumba enamba ninga temuli siiringi kati nga ekifo waneiba ne baba ayogera oba okiwulira nange nagisulamuko eyo naginimuko nange kangulumira eyo nagisulamuko nga nayo oli yali yazimanga ki main hall n'amaana akitematema na plywood tematema naye mwalimu akawala nga nebwokuba nebwofuuwa omuwulira
naddala bano abakola za buddu kujja ngoli akoze kannakasi kekatya kannakasi baba ayisa buddu nti abuddu ng'owulira abuddu yegera so twa kyali blood ennyo akawala kakolanga katya akawala kati emanju wabeeranga yakawala nga bumanyi buno abumuwala nga yepangisiza naye ng'olumu omuwala oyo aleeta nga nze siri nnyo omuntu wa bumaama ninga omuwala nali fala fala bwakuva dda naye kali sebo ndi shapu nnyo sebo ndi wamaanyi tozanyisa sebo naye nga akawala kali tikamalutaba gayaawe kawala ne kasiisiriza banange ne mpulira ennaku ng'enzita ne kasiisiriza ennaku ebintu ebinyumira nnyo okuva olubaze lwa ssaawa 3 ez'ekiro paka ekiro kiramba nga nsula ku bwerinde zokuwuliriza mpuliriza nnyo olumu ngera ne muloojo eyo nga nsasudde olumu era nga ate ndaliko okutambulatambula muloojo omwo ozigi ng'owuliriza mpulira abanyumirwa naye siwuliriza nnyo sawundi oba gyula mpulire ku sawundi sawundi eyo ewa motivation nawe n'okola nnyo obeeko ngaabo so nawe kiri otunya musajja ali mu lwenjiroba kikuwa motivation kyona nga bagamba tambulako ogende mu bondi olambuza de tolina sente so kati nange awo mba ndi mukulambula bondi wadde nga sirina sente ofune motivation okuwulira bawugana mukola nenswame nkya akange nkikakole sound with another big thing de so omuntu yenna celebrity yenna tolina kusuula mundu wansi kyetokka ebisigadde bikole byonna byoyagala okola bukole naye tosuula mundu obone kuba kuzina pate zino pate zetugeramu okuzina byonna byoyagala zina bizine naye tosuula mundu naye mulimu lwakuba nti kale grade official ye nti grade official wanjawulo yafuna obukyala obumuteekamu sente nenga bukyala nga bulabika bulungi nga bukyala buto naye waliwo famika ge anateekayo akakyala awo yali Valentine's Day anateekayo yateeka akakyala awo nga beemola naye nasoma mu comments awo baba abaana nga bamulumbye olulumba namukadde yabayimbi mwaba kisole omuyimbi alibadde na mukazi ki myaka emikadde size ki kali nga nze mva ku myaka 18 paka nkaaga kago batosusse nnyo nkaaga ngwe example omukyala w'emyaka nkaaga ng'alabika bulungi nga naye bamukuwa naye kennyini omulya jimpe minisita ali awo bwati black beauty gwe munoonyereza omulabe minisita ali awo black beauty myaka nkaaga ava ku luguudo oludda e Masaka olwo nga wakalukwata olwo gwe naye bamukuwa omuleka antu abaawo bali myaka egyo naye nga seba akyatukula akyali ku mulamwa nze nva ku 18 paka nkaaga 18 amateeka bigandagira era nange wendabiranga omuntu aba atandiise kunyumirwa ebintu byensi bakwenda kuzoka ngenda nva ku 18 ngenda ninnyakaawo mulwe ngenda nkula wansi eno nga nvaayo kati ntandikire kwa 22 awo kujjako omukadde nnyo nga nerinya nga tasobola ddiitanga agamba te taata oyo gwe mba nnyinza okuleka naye omuntu aate obulungi n'alireza nti DETACHA ndi bubi kugwanga kujja kagira nti tesaasa tekijja kuga siriiko ebyo akuba kugaji nze nkaaga so kati yagamba pikiva ameka yalina namwana naye katooza nawe 28 oba 3 kati mbwaya nabatereddeyo wenkaaga wange njabbaterayo ko wange wenkaaga ndamweyimamu Shakibu aterewe 1 tuyomba omulaba bwabide tekayo 2 nga yakalemba tutekeyo Shakibu tutekeyo no wa Shakibu ulaweze enkanye vumbi omuyimirire mutulabe songa neyo tekayo 2 nga yakalemba tutekeyo zali 1 ntekeyo zali 1 filimu ekuleko ye kula baba abaterayo wenkaaga wange tumulabeko challenge mutekeyo abammwe nega kali ate kati buno bulala buno nga bwogambye myaka 2 kati bwolinamu awo myaka 25 buno abate buddusa ate bwosulayo wenkaaga Sulemani yalina 13 badduka wa kati nze 8 bebeka badde badduka ki contract yaffe esoma ki contract yaffe nabo teriimu mbu oliraba omukadde ng'odduka oba oliraba omulala gwenkwanyo odduka osoma birala nnyo contract yaffe kisira contract wemba mburichi zati mwe mugenda mukola contract zammwe zitakwatagana nze zange nange endala memorandum of understanding eyange eyogera birala teriimu ebyo
bw'ate ojja kudduka nga olina omulala gw'olabye eyange soma ku birala sitandekera awo kuwa care sitandekera awo kuwa likobosina ya ed kasitandekera awo kutereera mu layini temuli mugambo bw'olaba omulala eyange di contact ba memorandum of understanding mu ebyo. Nga tulatera okumaliriza bingi of course letuza bimalayo ne olwakadde tuba tuno kubanga tufunza kyetwagala okumaliriza nakyo musajja wo embozi twajogerako this week mu mbozi gitwakola omukulu Alien Skin palaso yavayo ne yeetonda nagamba bigwe kyali wange ebiki store awo era twagenza okukakana ng'omukulu Alien Skin alinya ku stage ya comedy store omwana yangamye mbu abantu abazizo bayadajubisa simanyi mbu abantu abazizo tebabirangako ku comedy store kale badde baludde babeerawo ne badde baludde kale simanyi kubanze sabaddeyo nesimanyi badde akijubisa mbujubisa I don't know naye ng'omukulu kiki ekyamutuusa n'okulinya ku stage ya comedy store abaali bamulangadda bali bamulangadda ebyo byagenda okubawo nga bamulangadda just kiri nti abantu beeyongedde okwagala omulabako nti omukuba aliwa eyakubiddwa omusiime nesi musiime omwogereko palaso omwogereko abamusiima mbadde Ssaabasajja asiima busiimi okugenda mu maaso ge mpozi agende mu maaso ge amuyimbiremu oba musiime Ssaabasajja buli lwasiima oba n'ekintu ky'omukolerako kyonna oba musiime ffe nga waffe Jamaica tulina gwe beta Negos kabaka wammwe Negos so Negos asefise asomise wa Negos asefise nti Negos kyagamba kiba kyekyo wa imasemi imadu kyagamba kyenkola bimu ku bigambo byetukozesa nga tuwaana Negos we Jamaica afimase miyagodu so byebyo naye nga musiime naye nga Alien bikaza yeyongera kwongeramu kupiikinga vibe yeyongera nalaba performance eri comedy stage yalimu eri eyaleero ate yabadde endala nnyo wayise emyezi ng'esatu naye nga ate eyaleero kiyabadde blood ate aligenda okuddayo nga ate obutebe bumenyeka so byebyo sima kiba kizawuja bless naman kas fere tugamba kati ekyo ekyokuba obalabadde ki olizo gamba kyandikoledde palaso naye ate kyakolera Alien palaso alina ekivulu era naye kujjako nga n'agamba nti Alien ajja ayimbe naye nga palaso alina ekivulu kye era nakyo abantu bajja kikubanga palaso kuba abawagizi basigala abawagizi be maybe Alien Skin ababe bayinza okunyigamu kati of which alina gamba Alien Skin n'agamba ababe nabo bajje kintu kijjule nnyo naye nga palaso naye ebbanga abantu bamusabidde concert bajja jingira bajizine bajja jikuba kuba yo love fest ndaba ne Alien Skin naye yatade poster enkwacho festival egenda kubeera busaabala ndoze yamala bajamaika mujja kugwera eyo kutiisatiisaamu naye ng'ejja agisetinga bana we bali enkwacho festival enkwacho ne gwerabikira obulungi ne yali agiwunyizaako zolo okujja n'atunda bigiji ne yali alidde ku pike so twegattako gwe tolyanga ku pike mulya ntira okumugaayamu yangu otwegatteko wadde tekuba kakoola ndya mukalu Palaso la festinga mwenda kasima mbeere gikube ebyaliwo bize bibaawo era tebiriggwawo kuva ku mulembe gwa Adamu nga abantu balwana byatandikira ku Cain paka nakatulwana kajala ne nakusigala nga tubyewalamu bwewazi kuba kati apologies zigenda ne zijja naye nga tezijjawo kiri kubanga ffe tulina enjogera ejjamaika egamba nti sorry is a sorry word you say it but inago ill means okyogera naye ate kiyinza obutanyiga biwundu byewantuusaako kitegedde tekinyiga biwundu sole tenyiga biwundu ale sole era ogigamba fala babusayenze sole tenkolako sole bwenkulinnya negamba nti sole tonsonyiwa sole ekola agize atya ayogedde kigambo
sorry jjawo kigambo nakutuusizzaako obulabe wabula nga yogedde mugezi kigambo nekikosa nyeko takoze action yonna naye ayogedde ekigambo tagenze na byange takoze eki ayogedde ekigambo nti waakalya namanaga sorry yesobola okuba n'engeri gyekisangula kuba ekigambo kisolobaawo n'ekigambo naye bw'otaddemu action paktaranken nti omusajja azze akututeko ekyebiri kyo ate amala agamba papa ekyebiri kyo nakitute nenkirya naye nsonyiwa sorry tekola ng'okoze action ng'okoze kikolwa ekola oyogedde kigambo era nze tulowooza nga tejjankukola ekiri ojje ne sori zo tezikola mba nkupangira nange kirala era ozogeranga nkutunuulira bwe nti nyinza nange n'okuddamu ti kale kuba tuli mu bigambo nze nange neba nenoonya action egira kiri esangulawo kiri kyakkolebwako so soriyo terina kyegasa its either myo bivaako oba okgenda mu maaso ne pulaani zange soriyo terina kyegasa okujja nga nawe olina ekikola ate kyokozeewaawo okitegedde kitegeera bulungi kati ngaoyo bw'oba wakubye ekikola soofuna tu miliyoni 5 awo n'otumpa nti tunjozeke nakusikiriza nawe utaddemu ebikolwa yagenda agenda kumuwa oluyimba bakole bizinesi sente bakole amusonyiwe bakole n'oluyimba bwabakkiriza akuna taabu oluyimba olupima otya terunaba lw'amaanyi oluyimba olupima otya afuna tu miliyoni 5 atumu tu miliyoni 4 nga Eddie Kenzo bwe yakola ku Kasuku yamuwayo tumiri kwesaawo yamuwa tusente awo nakivimbamu nga eŋŋumi yali yalaali kuba paka ku ttaka twali tulowooza agenda nakwebaka bweŋŋumi neweebaka naye anyway nze kyemmanyi kiri kimu action evaawo na action so mwewale nnyo okukola ebikolwa ng'ogimanyi mbunja kujja ŋŋambe sorry kati tusubire alien skin okujja ne action wadde palaso yeetooze ye kyaddembo bivaako mugambe nti nze sori yo gyogera nze eno nina birala byemugwe nti either yona muvuddeko dda oba nja mugira bwe nti oba biki so nze iryange so alien yamanyi naye nga tinayira simuwagira ate kudda na action because ate tujja kubeera mu repeated wrong action two wrongs na make it right ebibiri ebifuuka kirungi so kyalina okukola yajjenda kirungi ayinza okukolawo action yagenda wa palaso oba kumugulirayo sound card awo empya mu studio gamulage nti papa lwaki tulwanagana nga twagalana ogula sound card n'ogitwala mu studio ya palaso yakolewo kikola kirungi awo naye nga nze nga nti sori tekola nga wakoze kikolwa okuddeko eri emabegako naliwo ekifaananyi awo omukyala fiina masanyalaze mugerwa yakafiirwa omwana bambi omukama ayungangire okumugumya naliwo ekifaananyi awo ng'alina essajja ezungu ekadde ennyo nga wone mabbali nga waliwo Mariam Ndagire wone mabbali nga waliwo omukyala maama ow'engoma eŋŋanda nga yali ku mabbali wano nakyekanduza babadde mu kukyala naye ng'omusajja muzeeyi nnyo niŋŋamba abasireebu baffe kakati kyemmanyi nti fena masanyalaze akasente afunyeemu akasente alinamu akafunyeemu niŋŋamba fena masanyalaze ofaaki n'ensi sajja kadde bagambye eryafa akasolo manyi kati mulina ebintu byojja okunjogeza ebigambo ebinene ku TV ekyo kisazeemu essajja lyatomerwa endiga osanga likyalasa naye amaanyi gaba gakendeeramu okapimira kuki ku buzeeyi ndi wa myaka emeka ndeeterewo 18 tutunke naye anti g'okyalimu embavu ati kyenkugamba gwomusajja omulabiddeko mupimira kuki g'okyali muvubuka neririzeeyi myaka 7 kumpi 7-8 kugamba kyekyo lyafa akagundi kajejjerebu bwaba akyakola omusajja mukyala muleka atambuze emirimu gye sente mbu yakola dda kasente ani agala nti ayagala sente kiri akirina sente zigula kiri n'aba nakyo mu nju nti bulwayagalira waakyo naye otulina abavubuka envuumuula abasajja embavu we bali wano abavubuka ab'amaanyi temumanyi kwesa mpiki temumanyi kwesa mpiki leka omusajja omukadde ayo ese empiki ze omusajja omukadde yasobola empiki za fiina gumukutukireyo muleke gumukutuka ebibye eyo si nkimayo mind yo monkey sajja muleke nze wemunenyeza nga atuta omuntu atakyagira
n'omusajja baba kyagira bakube ekintu kyabwe basindane. Okay, toyanzige empozi DETACHA ngo nakyo wali agadde okumaliriza nakyo nakadde kaffe keeko katututte. No, nze sida kyemaliza njo mbagamba nti anything media pan wali patena felon de tataman na mena fix kabame one time zikuzine track yawandikibwa omunaje omunagana kyali wange nanako bona bonsunsu bangi bagamba ejja anytime soon so girinde oginyumirwe mulabe ku lunagana manyi kati njagala bana bajja maika wadangana kati njagala bagana zikuzine ekube mu commerce ekube eyo na okitegeera be akurai be ba sante ene eyo ne batukeko so we did. Okay, nange senza kusukawo wano Prosper Magics agwembade naye ku kamera awo singazi kwasikanya bulungi nnyo nzeje from Mayanja aka Mr. Wagwa ngana bwe nkutegeezeza nti buli Friday tujja kubeera ngawo ne DETACHA nga tunyumya ku mboozi ko bibagezezaako okutambula mu week nga tugezaako kubitunulira n'okubimenya wewe bibeera bingi nnyo naye olwakadde tuza kubimalayo ne tujjamu ebyo ebyensonga bye tutunulira ne tuba nga tuwunzika week. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM2 was in trouble. Ebaletede Canada Niagara Falls New Year Fest. Nyumirwa 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada.